bingi bengenda okwogera byonna bigenda basanyusa abantu bano tubalewo akaseera nga tujaganya kubanga mubonyabonya ekimala. Abampuliriza ku rediyo ntera okwogera nti wali awali olubiri lwa Kabaka Kireka omuntu eyaba Ronald Mwenda Mutebi ettaka yasalamu ekimu ekitundu n'akiwa Ronald Mwenda Mutebi, ekitundu ekya n'akinguza. Ssentongo oyo ye yandeetera Nanzigu eyantunze ekitundu ekyo ekirala. Ssentongo n'olwekyo mumulabye benjogera bituufu, naye nze engeri ssebo Ssentongo tojja kunsanga yeegisazimbawo kubanga nagenda okulaba nti nze ate nina ne Kabaka bino bina nze sibisobola. Nenoonya Dokita Biraalo ne mugamba nti gwegula wano n'aziba enyuma nti ssebo Ssentongo tuli ffenna era nga bwogambye tujja kwogera mu kyama n'ebirala n'ebyaffe ebyedda tubyogereko. Kale webale nnyo. Kakati bannange nzize si essanyu lijja kujja luvannyuma. Kakati ngenda kusooka kwogera ku mateeka nyabo RDC ebisinga byonna byeyogedde byonna bidibwamu mateeka. Nja gasoma clearly nsome orders za president mulabe nti no obunafu obubaddewo bubadde lwakuba nti mubadde temumanyi mateeka. Kansandikire wano ku 10 manyi tuna gye tulaga naye olw'ebiragiro bye ngenda okuwa ku nkomerero njagala mwenna mube nga mutegeera bulungi. Ab'omu Middle East bali abantu emiliyoni 2 ezaali wano mu Buganda yonna, abantu 3 byokka ne bagabana ettaka lyonna. Ku bantu abo 3 kwaliko Kabaka square miles 2 omuntu omu square miles 2. Eyasinga okufuna ebingi bamuyitanga Kaggwa kubanga yarwana n'Abazungu square miles 320. Ffe ab'ebibanja ne batuwamba tetwafuna kintu kyonna. 1900 batuwamba ettaka lyaffe ne balitwala. Tewaali wabya abo ab'ebyapa bye mulira nti kyapa kyange kya ttaka. For example nga Sebusirawo nga square miles ezisinga zonna za Apollo Kaggwa naye Apollo Kaggwa taliwo. Ffe ab'ebibanja ne tulyoka twegugunga ne tugaana okuwa omusolo ne tugaana okuyima Pamba okutuusa omuzungu bwe yagamba nti no nakola ensobi. Abali ku ttaka abakola the creators of wealth abo be nandiwadde ebyapa naye ekibi ate beefuga nabo kubanga abeebyetta ate nga bebafuga. Naye kakati ensobi eyo kangirongoose ow'ekibanja muwe obwannannyini obwekomeredde ku kibanja kye. Etteeka erya 1928 ne likolebwa lye bayita Busuulu and Nvujjolo 1928. Okuva ku lunaku olwo ow'ekibanja takwatibwako. Bw'oba n'ekibanja kyo oba oli alina ekyapa oba talina okujja Busuulu. Busuulu oyo bw'oba takumukuwadde okumala emyaka 3 ogenda mu kooti n'ofuna oda emugoba. Etteeka bwe lyali ligambye kyokka mu 1954 kooti ne zisalawo ne zigamba tinedda kubanga olwabo ettaka ne bagamba nti tetubasasudde tubagobe ku bibanja byaffe. Kooti ne zitaputa etteeka nakati liri mu Land Act nti kiteeka eno teritegeeza nti ow'ekibanja agobe ku kibanja we kubanga tasasudde busuulu, naye litegeeza nti eryo bbanja bubanja. So tewali court order ejja kugoba muntu ku kibanja. Ffe bannamateeka tukolera ku ki?
ku precedenti etteeka liga nga bwe lyataputibwa kooti ligamba nti ow'ekibanja baba batasasudde kibanja busuulu myaka 3 n'ogenda mu kooti okukola oda, kooti tekuwa oda yakugoba, ekuwa oda nti kale bakusasula ebbanja era ne lisasulwa nga mabanja. Ate busuulu tateekebwawo nannyini kibanja, nannyini kyapa ateekebwako ki gavumenti. Mu kiseera ekyo gavumenti yassa busuulu wa siringi 10 era teyakyukako okutuuka mu 1975 Idi Amin bwe yajjawo ebya mayiro. Kaakati bwe njogerera busuulu asibwawo district land board, oba olina mayiro ya private oba si, busuulu district land board yemusaawo. Eyawano simanyi Goyagereka naye Masaka busuulu ziri 25,000 omwaka. Ate mu bitundu ebirala tewali district esuza 15,000 omwaka. Era ow'ekibanja oba tazisasudde okumala emyaka 3, ow'ettaka bw'agenda mu kooti aba asaba bbanja ya $1.5. N'olwekyo mulaba nti ow'ekibanja anywerezeddwa ku kibanja kye. Naye kati awo kankunnyonnyola etteeka kati erya constitution we liri ne president bwe yalagira. Naye olw'okuba mpuliddemu wano ab'oluzungu lungi, kankisobe mu luzungu ne mu Luganda nkinnyonnyole, mumanyire ddala amateeka. Bwe naaba ndagidde mumanyi kiki kye ndagira. Constitution yange ogirina wano. Constitution eno mugiraba? Eno lyetteeka 10 nammwe mwaweereza ababaka bammwe mu Constituent Assembly bakole etteeka lino. Etteeka lino lyetteeka ekkulu. Kambasomere ekigambo ekyo bwe kiri. Kigamba bwe kiti, nkisome mu luzungu okusooka. The Constitution is the supreme law of Uganda and shall have binding force on all authorities and persons throughout. Constitution etteeka lisinga obukulu mu Uganda yonna, era buli muntu yenna alina odigondera. Oba order yonna bw'ebanga eri inconsistent with the end of the provisions of this Constitution, bw'eba ekontana n'akawairo konna aka Constitution eno, olwo eryetteeka oba oda eyo oba ennoni eyo eba nfu. Bw'ebanga enfu ekitundu ekyo kyonna kiba kifu, ekyo kyokka ekikwatagana ne Constitution kye kisigala. Muwulidde ntambula nno mumpulirize, ani alina obuyinza bwonna okusinziira mu Constitution eno? Article 94 Article 94 egambye nti the executive authority of Uganda is vested in the president and shall be exercised in accordance with this constitution and the laws of Uganda. Obuyinza bwonna obw'okufuga buli mu mikono gya president. Mu kiseera kino president oyo ye Yoweri Kaguta Museveni Ssaabalwanyi. Era mwenna mwamuwa akalulu Museveni weye. Kakati obuyinza bwonna buli mu mikono gye. Kakati then agamba eno constitution agikoleramu ati asaba Article 2. The president shall execute and maintain this constitution. Yagituusa yagimplementinga. Era nti negamba shall be the duty of the president to uphold yaginyweza. Kugamba obwayiro bwonna obuli muno president yabunyweza, obuyinza buli mukono gye. Ekitegeeza kyonna kyalagira kifuuka tteeka. Nafunye amateeka bwe nali ekasana nazibasomera. Kooti zigambye nti ekiragiro kya president kirina binding force of law. Kibateeka kubanga kyafulumya kyonna kibateeka. Kakati kambalagi ekyettaka kigamba kitya? Ntambula
nawagaye ntikigwa leero bwe sikimala leero ate ndikimala ddi. 237